Kibalama wachi naba mubanja fewe diba mubanjani mpaka twaga Kibalama. A few moments later. Oui. Bamu. Genda. Office we shall vote. Tuja voting omulala. N'abalala mwenna. Genda kumanina. Mumuletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu. Manina. No, kaise Alien Skin Edition. Eno video gwe nawe ne yasanyuse nga Alien Skin bamumye beiro. Gwe ne yasanyuse nga Alien Skin bamuzizaayo eruzira asobora okubeera nga asibwa. Eno video yo nawe kenyini yawulidde nnaku nga Alien Skin bamumye beiro nako remande. Nawe nga wafunye nyiike nga Alien Skin bambi bamututte eruzira. Kano ka video kako amakulu mucho eno video ya abantu ba mirundi ebiri abawulire nyiike oba badai hard ba Alien Skin ka video kano kamwe nabo abasanyuse oba bawulire sanyu nga Alien Skin ali maziga nera namwe kano ka video kamwe okusinza kwa akatambi akasoso okubeera nga kazanyibwa ngenda kuzanyirayo n'obutambi obulala actually bwengenda okubeera nga nsooka nabo obwa abantu abali mu ssanyu abantu abali mu kubeera nga bajagambiza abatandise n'okukola mu comedy mu nnaku oba amaziga ga Alien Skin omanyi ennaku eno ejjampalo olunaku olwaliro eyinza obeera wa Alien Skin naye olunaku oluddako eyinza okubeera mu makaago nga naawe ekukyaliddeko gwe wenna eyeetunuzaamu kamera nga nze wenkikoze naye nga gyetunuzaamu kubeera nga osanyuka olw'ennaku Alien Skin gyali ng'osanyuka olw'ennaku Alien Skin gyali mu kubeera nga ayitamu ne munnewe Julio ey'okubeera nga basibwa. However, nga we nagambye video eno ya mirundi ebiri naye nga tetunagenda maaso n'okubeera nga nsooka kuzanyira bu video bwabo abaasanyuse nga Alien Skin asibiddwa. Sooka owulire ku ddoboozi ly'oyo omu ku baasobodde okubeera nga bagenda keruzira n'avaayo kiki yatugambye ku Alien Skin. Ekyewuunyisa bamujja eno ne bamuteeka mu kkomera asobole okubeera nga abonerezebwa kyokka ate mu kkomera gyali mu kubeera nga abonerezebwa ate naye atandiseeyo ekibira. Fanguni Forest gye tumanyi Makindi already yatandise dda eruzira amakulu mu kyo nti nga wabadde ne influence eno wabweru ne mukkomera atandise okubeera naye kubanga wingi esooka mbu yatandise dda okubeera nga agiwamba neera akabira katandise dda okubeera nga kameruka emiti ali mu kusimba amakulu mu kyo ne mukkomera eruzira kati Fanguni Forest yatuuse dda neera ssaawa zino eno akabira keeriisa nkuuli kyokka ate nga ne Julio kye kimu amakulu mu kyo emirandira gya Fanguni Forest bagitutteko n'eruzira gisobole okubeera nga gimeruka. Sooka owulyeka audio kaneeno n'embeera Alien Skin mwali wa Fanguni Forest ngeze Flora Show ngeze ne Eyewitness ngeze ne producer wafe ku show gyetukola ku Galaxy TV gye bayita ya Rewind Bob Balam ne tugenda ne Victor Yu tubaddeyo ne Crystal Panda bwe tugenzeeyo okulaba ku Alien Skin. Alien Skin tumusanze ali mu mbeera nnungi ali mu vibe talina tabu yonna era obubaka bw'abaweereza bwakubagumya mwe bannamba Fanguni Soldiers abaagalanya abaagalira ddala era abagambye nti ajja anytime from now ajja mungere ddala okwongera okulaga amaanyi ago ne support. In fact ku kimu ku byatugambye abagambye nti fe abali eno fe basibe babyeri be bali mu nsi eyakabi ennyo kuba kati mmwe abali eno temumanyi kiri eri naye ate ye ebintu byonna abimanyi. Alien Skin nakalala kangambye agambye nti bw'akomawo agenda kukomawo nga musajja mudamu. Alien Skin bwe twamulabye ffenna mu kkooti twamulabye nakana akakofiira era mugambiddewo ti kana akakofiira nvaayo nako n'akampeerawo naye nga abatumidde nnyo abaagala nnyo abagamba nti anytime from now bw'anaabadda agenda kuddira ddala nga buli kimu kirikiriya nnyo era n'avuga nti temukkomera gy'ali obulamu butambulira ddala nga bwe yabubala. Twongere okumusabira tumulinde tulabe ekintu engeri kigenda okuggwamu naye ng'abagamba ne yonna gye baamulanga shows zonna ze baamulangako agenda kujja azikube kasita olwokuna ekintu kiggwa obulungi buli we baamulanga buli posta gy'aliko omusuubire agenda kujja raga. Tujja batongera bawa updates ku biki ebigenda maaso biki binaabikyuseemu naye nga bwe kyemuba mumanya mwenna kibanda abaagala nnyo era abatumidde era abamiisinga naye nga kyonna kyekiri ne bamусaawe by the way Julio Caesar naye era tumulabyeko bonna. In fact tubasanze eri nga Alien bamuteeka ku wingi eno yafuga ne Julio naye ku wingi eri naye yatandise okufuga. So
tetubamu na kwenda likila but anytime from now buli kimu kigenda beera shata nyo kati ovanga ku muntu gwe basiba nefuukanga kaut nefuukanga culture neyabeeranga omuntu omugoberezi omanyi omuntu gwe bagoberera inti sawa zino n'omuntu atayagala kusalako nviiri atiste akozesa filter yakana akantu akakufuula nga tolina nviiri abaana ab'obuwala nabalabyeko nga basalako enviiri zaabwe barastaman abaddala nabalabyeko nga basalako dread zaabwe actually alien skin alinga yali yakibala n'okukibala oba yalinga akitegeddeko nti sawa yonna enviiri ze zigenda kubeera nga zisalibwako sawa zino enviiri za alien skin tezimulumye nnyo compared ku ezaali mulumye singa bazisalirako wali ye nga tanaba kubeera nga asalako dreads ezo tukimanyi bulungi nnyo nti nera alien skin gye buvuddeko awo emyezi mitono actually abadde amaze emyezi ng'ebiri doza myezi ng'ebiri ng'asazeeko enviiri oba nga gumwawo ebiri yes dread yali azisalako ziri eri empanvu ezigwa then ng'asigazaako obuviiri nga butonotono so obwo okubeera nga babusazeeko busobola okulira myezi ng'esatu kwena nga zisobodde okutuuka ku level kwezibadde that means ezimulumye nnyo yali ng'eyafuna ekyebikiro nti saawa yonna enviiri ze bajja zisalako era bw'atyo n'asooka ye naye yeesalirako dread ze nga ye omuntu so fa kanso kuzanye ku butambi bw'abo abantu abasobodde okubeera nga bayimirira wamu ne alien skin naye nga sinabeera nga mbukuzanyira kansooke kuzanyira butambi bw'abano abalifudde essanyu jubileewo mbaga makula meerere okulanga alien skin asibwa then oluvannyuma sembyeyo n'obuvidiyo bwabo bonna abavuddeyo okubeera nga basalako enviiri okuyimirira wamu ne alien skin wano ko Semex Media nakugambye nti tutambula ne bannaffe abasumula Habo Products abakutuusako products z'omu kisenge eziri 100% Habo g'omusajja ng'ekisenge tekitambula bulungi omalayo eddakiika emu bbiri n'ovaayo bakutuusizaako eddagala ate nga basobola n'okukola delivery omukyala ayagala amazzi omukyala ayagala kataiti sweetena gwe yakozesako masturbation side effects za masturbation nga zikutawaanya bajja sobola bulungi nnyo okubeera nga bakuwa eddagala bakuweereko ko enamba y'essimu abasumula Habo Products bajja sobola n'okukola delivery wonna w'onoobeera oli obutambi bwe buno akasajja kakubya alien skin ng'owulira labayo n'obusajja bwakola ekkomera kati wano oyitewa kyembuuza buli gyagamba alien skin bwe kibandoowa ddala kibanda ki nga bakusazisa bitupa bigiraasi bya cupa omutwe omusajja bwe okimanyi nti Julio oba mmuyite alien kalabiramu okimanyi nti Julio ojjo gwe bayita bawunso ow'amaanyi akamukuuma kakazi lesona kakuba wadde oluyi kati bakibanda kye akuba bataliyoni bakubako sika bataliyoni kirabika ne firimu za Schwarzenegger zaali za bulimba kuba kati ogwo omubiri Julio ayinza okuba tusakuba akakazi akengo bamusaza enviiri ate baziddamu bagambye abaleese wano eggula amayirungi badde babasse katuso agamba kimenke bati bakuubya kaama ali mbigere kibanda ali mbigere biri byunifomu byagize ebyo byunifomu akasajja ne bakatundu ayambadde yunifomu ya kala gyawagira abajulio bamutwazayo kidoli akaliro ko nkawulidde abaana bafango ne temuzannya kati olwo mwabadde munkyaye nebambi mukyawa mangu
kati olwo mwabadde mu nkyaye ne kati mwabadde mu nkyayidde kiba mikwano bamaada nakubisizza dde saati era ku lwokuna nzija yenkya lwaki sijja ennyambala ewakasuku ku pulogulaamu ngenda kukola pulogulaamu n'ekasuku enkya lwaki sijja ennyambala firiali yeni kati olwo munaaba munvuddeko omanye abantu ba Alien Skin toyomba nabo tosobola bawangula bamwagala Alien Skin is blessed alina omukisa anauganda bakwagala baba kwagadde oba okola ki let him go naye mumote tufune kutulo let's get some sleep.